ab'enganda zaabwe abo abasinga baali batandise okwekulumulula nga beeyibwa mu kibuga Bonia era nga bali mu bweraliikirivu obutalojjeka. Amawulire agasookera ddala okulangirira okuzaawa kw'ennyonyi eri abeeka gaabasuula wala emitima era ennaku ezaddirira baazimala mu kweraliikirira okutagambika. Olunno eŋŋambo ne zitandika okuba ng'eŋŋambo. Bazadde b'abavubuka bali baabanga bali awo ng'oli ajja aluzunza nti ennyonyi eyabula yalabise era n'abavubuka bonna balamutteke. Omulala yayinzanga okuva oludda lw'ekyalo n'ajja nga lumwokya emimwa n'akabatema nti abavubuka baagobye edda mu Bonia era waliwo n'ayogeddeko nabo ku ssimu. Leero nno omungi era byonna omala galeka. Kyokka mudda eŋŋambo zino zonna zaasirisibwa amawulire bwe geeyongera okukirumiriza nti mu mazima ennyonyi eri yali ebuze era nga tekubikako kimunye. Bambi ab'enganda z'abali abaazaawa abaali ng'abatandika okufunamu akasuubi olwo ate emmeeme ne zibebbika buto. Musajja wattu kitaawe wa Ddaani yatambula obwoya ne bubula n'okumugwa ku ntumbwe ng'anoonya obuyambi. N'ebiwende ebimu eby'ennyonyi ennawunyi yatuuka ye mwene okubiboomamu omutwe. Kyokka bambi nga mpaawo kalungi konna kavaamu. Olwo ate bo abalala basazeewo okugenda ku mmandwa ebalagule ekkuba eryali lizaayizza bannaabwe. Ye nnyina wa Stephen kwe kugenda mu kiggwa ky'omutuukirivu Yuda Taddeewo enaggulu n'amwesengera amuyambe okuzuula mutabani we. Naye nno ekyennaku ennyo mu ebyo byonna bonna bye baagezaako okukola baalabika nga bapooterapootera mu gaalumonde.